Mubyeyi ali mu kadukulu kaffe ku nsonga y'oku kye tuyita mu lufuutifuti procuring abortion. Waliwo omwana muwala gwawadde olubuto, gwafunisa olubuto, oluvannyuma omwana muwala n'amutegeezezza nti kati nina olubuto tukole tutya. Ye n'agamba nti tali redde okubeera omuzadde omwana muwala aggyemu ki olubuto. Omwana muwala yagaana okuggyamu olubuto, n'agenda paaka wa manajja we Walugembe. Omuyimbi Vairota ye yasuze mu kkomera musango gwa kulya bitannajja n'ekirala gwa kwagala kujja mu lubuto. Emisango giri ebiri. Ekisooka kulya mwana muto atanaba kubeera nga yeetuuka, ogwo gumu. Ogwokubiri gwa kwamukaka abeere nga ajjamu olubuto. Ogwokulya omwana atanaba kubeera nga yeetuuka n'afuna olubuto, ogwo actually emisango gyonna tegyandibaddewo singa Vairota teyalemedde ku nsonga ya kujja mu lubuto, kubanga ekyokulya omwana atanneetuuka baali bakkiriziganyizza wadde omwana tanneetuuka, naye abakukkiriza buvunaanyizibwa bwe nga taata n'agamba omanyi olwedde guli eri omusango nagukoze kanzikirize omwana ono mulabirire azaale, kubanga bangi bazadde era ne babeerawo obuluusi n'abantu abo ne babawasa n'okubawasa. Naye kati ye okulemera ku ky'omwana ono aggyemu olubuto kyekyaleese ensasagge okukakana ng'omwana agenze ku abagulizaako abasirikale, mu kubeera nga bagulizzaako abasirikale bagenda okkizuula omwana tanneetuuka, ogwo musango mulala omukozesezza, ogwo musango gwa kubiri omufunisiza olubuto, musango gwa kusatu ate oyagadde oggyemu olubuto, ogwo gibeera misango ena. Wano ku SMX Media ntera okukozesa akagambo akagamba mbu intaneti eno teyeerabira. Waliwo akatambi kengenda okuzanyira okuva gye katandikira paka gye kaggwera. Omukulu oyo Vairota yennyini musajja watu yali okwo ku intaneti ng'agezaako okugamba abantu mpulira njagala kufuna mwana, mpulira njagala nfuneyo omukyala anzaalire, mpulira njagala just kufuna mwana ye ng'awulira ekyo kyayagala. However, ate we byazizza okubeera nga waliwo gwafunisizza olubuto, ate laba wamugamba aluggyemu, ndowooza ng'amaze okwekuba awulira takyayagala kufuna mwana. Kubanga wandigambye okusinza kale akatambi kaali kakadde binene bigenza okujjanga bipya biri eri wabeera ali abimiininga mbu mpulira njagala kufuna mwana, mpulira njagala kufuna mwana, mpulira njagala mukyala anzaalira, teyandibadde ng'agamba ono omwana okuggyamu olubuto. Actually nga bwe nkugambye emisango gyonna tegyandibaddewo gineeno otuuka mutwala ku poliisi, tuuka kusulayo ku poliisi n'ebisigadde ng'ebyo singa yakkiriza obuvunaanyizibwa bwe oba singa yakkiriza ensobi eyali esoose munera ofunye omwana omuto. Munnange babuzaabuuza bayinza ogenda omukulagako omwana omuwala gwe yafunisiza olubuto nga ddala oyinza olowooza mukulu okusinza ku ndabika n'obugimu abaana bwe baliko. Kati oyinza ogenda ku mwana omutongolooza mwana mukulukulumu akuza yeetuuse 18 kumba ali myaka 16 oba 15 naye ng'endabika alabikira ddala ng'omwana yeetuuse. So ensobi esobola okubeerawo. Ensobi n'omufunisa olubuto oba kukkiriza lubuto, ensonga ezo tezanituuse ku poliisi, tewali yandiyingidde mulavu afeeyayo gamba mbu ate omwana muto, omwana tanneetuuka ate biki. Naye kati ensonga y'okukaka omwana ono aggyemu olubuto ye yaleese obuzibu neera okutuuka ku nsonga nti kati musajja wattu yasuze ku poliisi. Poliisi yakikonfaminze mbu bamulina ku Kira Police Division. On top of that sajja wange Abdulazizi nanti ge mannya ga Vairota agaddala. Musajja watu yakiguddeko. Naye kankuzanyira obutambi bunene bonna osobola okubeera nga obwewulirirako n'ensonga nga we ziri mu kubeera nga zigenda mu maaso. Naye nga sinabeera nga nzikuterako, kankusaba subscribing hano ku SMX Media tujja kuba mu missing updates naddala nga zino. Still wano ku SMX Media kujjukize nti tusobola bulungi okulangira business yo. Tukubirako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera. Emiwendo gyaffe misaamusaamu. Mpulira njagala mwana, mpulira njagala nfune omukyala nzalireyo ka baby kyokka. Nina ekintu ekinsumbuwa ne sijja kiyita kirwadde, sagala kiyita kirwadde, but I don't know oba naawe kyali kikutuuseeko. There's a point to reach and you feel like having a baby, you feel like having a baby.
ng'oli oyagala mwana. Buli njagala mwana. Buli njagala nfune omukyala nzalireyo ka baby. Kyokka kyenjagala. Ne bana abawala b'e Kampala bano. Allahu akbar kabira. Erona. Simanyi. Mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Vairota waliwo eggulu erifulumiziddwa nti Vairota bamusibye bamutadde mu kkomera ng'ensonga eva kuki mbuno yafunisa omwana olubuto ate omwana nga tamulabirira n'obuyambi tawaayo. Bwe ndabye eggulire eryo eddakiika nga 7 emabega ne ngamba you know what neyo nkubira Vairota yennyini nkonfirming what is really happening. Essimu ya Vairota si yagikutte waliwo agikutte naye alabika nga either abadde manager oba mukwano gwe. Ebbanga lyonna lyemaze nga communicating ne Vairota ebyaddala buli wemukubira abamusanyufu nnyo era tusandikira mu vibe atandikirawo nakumpita linnya my brother wabula olunaku olwaleero si yakutte essimu tekibangawo ebbanga lyemaze nga communicating naye. Possibility y'okubanga asibiddwa erabika weeri olwakuba nti ye manager ankakasiza nti Vairota tebannaba kumusibako. Vairota akyali out era bwe mugambye nti mpa ku muyimbi njogereko naye nangamba omuyimbi taliiwo but okusinziira ku gguli eribungeesebwa kiyinza okuba nga kituufu Vairota bamukoze eki bamutadde mu kkomera. Katwongere okusabira muganda waffe oyo fantastic. Omuyimbi ali mu kaduukulu kaffe ku nsonga gye tuyita mu lufuti procuring abortion. Waliwo omwana muwala gwawadde olubuto gwafunisa olubuto oluvannyuma omwana muwala namutegeezezza anti kati nina olubuto tukole tutya. Ye n'agamba nti tali redde okubeera omuzadde omwana muwala aggyemu ki olubuto. Omwana muwala yagaana okuggyamu olubuto n'agenda paaka wa manajja we Walugembe naye nayogera naye ye ng'agamba kimu tuggyemu ki olubuto. Kati Walugembe manager naye n'ayingiramu n'atandika okusendasenda omwana nti nakola ki aggyemu olubuto. Awo omwana naye nakola ki n'aggyamu olubuto naye abazadde b'omwana bade tebali basanyufu kati bayingiziza omusango kati twabaguddeko omusango gwa procuring abortion. Musango guli tutandika okukola okunoonyereza. Omuntu oyo aba akasa omuntu okuggyamu olubuto bayinza musiba bbanga ki? Kusooka katugende step by step. Tetujja agenda eyo mu maaso katukoomaawo bali mu kaddukulu ku musango gwa procuring abortion oba okusendasenda omwana muwala okuggyamu ki olubuto. Wabaddewo case waliwo omukyala aclaiminga agamba mbu Vairota yamuwa olubuto. Unfortunately ffe nga ffe twali tukimanyiiko era nga ensonga ezo tezibadde entuufu. Olubuto omuwala aluyina oba taluyina? Tali lubuto. Ono omwana agambibwa mbu aloopye olubuto mwa myaka emeka? Myaka 19. Kati omukulu ali munda ali bweru? Omukulu ali bweru lwakuba baddewo ka statement kabadde kalina okugibwako kakasa obukakafu bwe ddala ekigenda mu maaso akimanyiko batakimanyi.